musajja wange Symore tebamuyisa bulungi. Symore ne Kasuku bagenda ne bakola story ku SB4 ne Mama Fina okulangira okwabadde wali. Symore bamulangidde mbu Mama Fina yamuzimbira ennyumba. Kisajja gwe Symore bulijjo tetumanyi nti wazimba. Symore bulijjo wazimba. Tuba tuli awo omanye embozi ya SB4 ebadde etambula. Noli mukazi we gwe saagala kwogera mbu baakyawagana. Kati Symore ne Kasuku nga batuula nga bayogera ebituufu. In fact Kasuku ne Symore bayogera byali bituufu era tebyali bibi, just because mu Uganda abantu baffe bayina nnyo entondo. Nze programu ya Symore ne Kasuku saagiraba mu kizibu. Bye bayogera byonna bituufu. Abantu mwagala mukole story zijje mu public ate temwagala kuboogerako. Nze SB4 mumanya ayina entondo. Ayina entondo tayagala kumwogerako, bw'omwogerako era kati ng'anyiga. Tuba tuli awo nga biyitiŋŋana ti Symore Kawalaata ennyumba mbu baagimuzimbira mbu Mama Fina. Symore mukwano gwange tubeera naye ku pano ne bafranka ntamu nga nzija isimu nga nkubira Symore nga mgo wange ennyumba Symore wazimba ddaffe tuli eno tupangisa tukaaba lenti tubeerawo Franka Ntambi Mako nga tukabirira Symore lenti kumbe ekisajja kyazimba Symore Land Road. Abantu muli bazibu. Ennyumba gye twalabye gorofa ennene Symore Kawalaata wazimba dda. Twali tetukimanyi. Munenga nkubira Symore ngamba Johnny ebintu ebyo saagala nze kubyogerako. Ne Mama Fina yampaye $1.1 abanna. Yakyeyogeredde Symore. Mbu baamuwaayo $1.1 1.5. Ye musajja wange Kasuku mbu baamusomesa neera Kasuku yali yabitugamba. Actually Kasuku yatugamba Mama Fina yamuwa ku sente zaamusomesa. Kati I think there is no news there. Tewabaddewo mawulire byonna twali twabiwulira. Nange kanneeyogere nga tebannanjogera. Mama Fina yampaye $1 ku birthday n'ebintu by'okulangira kuyitiŋŋana wano. Panisitya abantu kunkolera kintu omuntu akolera ekintu ogere kyo gwe sakolera kintu bane kanneeyogere nze Mama Fina wamaze wampaye $1 mama yali birthday yange nekukubira essimu mama sijja kulinda babinnangire eriyo omulala ayagala oku boboyini alabanga mpuuga amunyooma. Bino tebyakabaawo kati mujjukira ku Segirinya nga bamuta mpuuga yagamba twateeseza ne gavumenti. Boboy namga ani yagambye oteese nabo. Wazeewo obutakwatagana kuva dda wakati wa mpuuga ne Boboy. Era kino tekyatwewunyisiza n'omulundi n'ogumu nti mpuuga baamugobye. Naye mu bbaluwa Boboy gye yawandiise gye nzikiza ati ebbaluwa yabadde teyeetaagisa ate nga ya kisiru. Tosobola kugamba nti mpuuga omusango yagukkiriza mbu yalya ssente. Mpuuga tannayogera tannavaayo okweyogerera. Lwaki omusoose ebbaluwa? Bannabyabufuzi mu Uganda bayina omuze bakusoosaayo ebbaluwa. Kati mpuuga right now Boboy yamuzannya empiki ali ku defensive because mpuuga tannayogera. Ye ebbaluwa eraga nti mpuuga mu meeting yakkiriza kyesitalowooza nti kituufu. Luno olutalo lwa Boboy n'empuuga luleeteddwa ekintu ekyo. Who is who? Ani yani? Sawa yakweraga kuli yani? Bazenga bayombagana naye nga basirika. Meeting zitudde mu nuupu omwo. Anti lwene yasembyeyo. Nga mpuuga ne Boboy. Omanyi ekireese obuzibu. Tulina kye tuyita parliamentary democracy. Ne political party, parliamentary politics, ne party politics. Kati mpuuga yeesanga mu kizibu. Alina okukola emirimu gye nga leader of opposition mu parliament
kiba kitegeeza olina okwogera ne sipiika. Kati ate eri mwene yupi bo tebaagala ayogere na sipiika. Kati awe wali obuzibu. Omubaka wa pate, omubaka wa parliament, omubaka wa abantu. Abantu mulondo omubaka. Ne mumutwala mu parliament. Ayina okukola emirimu gye ng'omubaka. Anti tosobola kukola mirimu mu parliament nga toyogera na sipiika. Kati empuga bwe buzibu obumu bwe yasanga. NUP eyina doctrine embi ku sipiika alikanita amongi. Ndabye abakulembeze be NUP bangi nga bamuvuma publicly. Kaiboy balabanga mpuga. Ayogera nnyo ne sipiika Anita Amongi byanyizanga Bobi Wine. Bobi Wine yalabanga mpuga amunyoma. Oluusi Honorable Mpuga yasalangawo mu parliament nga teyebuziza ku Bobi Wine. So bate eno yani who is who? Erimu egoism y'amaanyi. Mpuga yemanyi nti mugezi, yemanyi nti atekeddwa Buganda emwagala, Catholic Church emwagala, kati niyesanga nga luyale ayina okujema eri principle wamwe. So kakati parliamentary politics ero ja kugenda okwetegereza nti Ssenyonyi mu office gye bamuwe ya leader of opposition bamugana okuleeta abantu be abalimu bonna Mpuga yabaleeta. Ssenyonyi babugamba aleeta omuntu ogwo. Kati NUP ekitwalanga nti Honorable Mpuga yeekobana ne sipiika.